Lwaki up to now na banji yabatulaba bajja kukanya nange nti digida ekyagaanye okubaako ogamba nti kati etuuse wano woyinza okugamba nti kale wali average digida nabyo bagamba bagitunda, isn't it? Simanyi naye do a research yali teyinza kukola every business nga it can change bosses on almost every quarter a year. That is a dead business. Ntegerekese buli mulimo gwokola nga bogukwasizza obakyusa mu bifo byabwe buli muvanyuma lwa myezi 3 ku 6 oba ani wakunenyezebwa mwami Segawa yennyini ni wabasi mwami Segawa ne bawa bakolenga ba general manager be bali n'ekikyamu be bali n'ekiki sente bazijjamu ne bazirya mu business ne bataje kankubulireyo kino nzo nakakasiza nti oro company ezimu chobola I speak the truth nti tekyalina nnyo maanyi mu bantu radio ye Masaka nti abantu bava ku sporting abaana abalungi ne badda mu kulwana entalo z'abaana abalungi nze sunanga yakagenda nze omukubasabayo omulimu ne interview nenjita era nembeera nga kubonna abasabye mbasinga CV okuzitowa mbasinga experience mbasinga okukola obulungi n'ebirala naye PDwe si yani n'omusajja avuga piki yani ajiuma Luseka Samba nakuba ekikono n'agamba Woodman tajja kukola wano nga wendi kati such arrogance okugisa ku project ennungi olwokuba gwe oyina feeling eyo ng'omuntu kati eriruddawa guno kola assessment ya radio esinga okulirizibwa egwawa oyina wogiteeka ajiuma Luseka Samba yagaa nti Woodman tajja kukola ku muzindaalo gwa Buddu eyali general manager nga nze PD eyali general manager wa radio akaddaako mutani w'omugagga gwe bayita emusajja omwera bidoba nvubuko yo wakalevu tamale maka n'amugamba ofa ki ne Woodman ate to make yes to make a matter worse ye nankubira aswaza omusajja oyo yankubira nambuuza Woodman Sekasamba mufaaki ne muganze emia presenter kiche nyinzo okufa ne senior PD nga sina kyenfa mbadde ku Buladde abadde ku Buddu forever nze sina kyenfa naye kati njagala ombuulire mwana ky'omulungi atavudde ku Buddu wali ne Penny yekimusibye ku Buddu atiye Kampala. I speak the fact. Penny atiye Kampala ne radio ezagala Penny Kampala ozimonyi atyayoki atiye tayagala pressure Penny tayagala pressure bino bya sawa mukaga ne bakwira akasimwalo wakoze ensobi encho ina okuja mu office ya ID tabyagala ina pressure era nakigambe ne muntandi kwanti Penny ina pressure takyagala ne Penny radio ezimwagala e Kampala gwali subide Christine Ngonzi Tina okugenda ku radio phone alikawo Buddu if it has been a good condition working condition place gosoro kuva ku Buddu nogenda ku radio 4 ngobadde bulungi you can't so kirikulaga nti kati yonyini radio tachi ne bwemba actually ntunulidde audience era ne Buddu era ina yeri omukulu okusinga nti we Kampala ajja kubatampu kati idiye takiraba Mutesa dduse goroza Mutesa ogenda kusanyuka wali wathe nnyo no yoli mu media goroza wali wathe nnyo naye adduka olw'embeera situation aga maani tutebasiima muntu nabeera mwana mwetaano okuva luyayingira radio paka lwagendo givaamu ng'ali mwana mwetaano ate nga radio babala sente zeyingiza sente nyingi kati goroza idi nyine radio takiraba nti ba PD bange oba ba general manager bange balina ekitali kituufu ku mutwe yafa ufi kulabanga ka sente company kayingiza naye tamanyi abakakola baani akola sente za radio. Tell me, bana akola sente za radio. So presenters. Nti omuntu alanga because of good presenters. Market osanga ekintu bakitunda bulungi. Otunde kitatunda. Can you be a marketeer and you sell what can't be sold? Can you? Olokuwa goli marketeer ojo kuleta embuzi eyasamya amagumba nti njitunda. Who can buy it? Era we nandi kubulizawo wennyini nga sinnakeerabira. Lwaki mpulidde nnyo
enti mu media ba marketeer bafuna sente nyingi okusingeza aba present anti marketeer from commission one marketeer omutuufu oyina kuba n'ebintu bibiri oyina okuba nga oli mugezi one wafuna mu commission ne bargaining power ne bargaining power marketeer ajja genda agende ebukoma nsimbi ku district abagambe tugenda bawa show mwezi ya milioni 4 milioni nya ne tugenda bawa programs 4 mu mwezi aje ku radio akugamba nti buli abebukoma nsimbi lwe banajja wano batuwe emitwalo 5 tuyita nti yesize milioni 2 omwezi yajjeyo 4 abakuba milioni 2 olwo president afuna milioni 2 omwezi kati market ya lwaki tegulira makatuye kitegulira primoye kitegulira hariyaye akola mu company erina amakulu olwo omusajja mitatadde wamanyire is a senior marketeer wa UBC sente zafuna mu marketeer ne bomugamba nti afuuke ED tabwagala he doesn't want to become an ED of UBC sente zafuna mu marketeer is more contented nibo ofuna funyi mude notulako naye for 35 minutes amasimu gafuna go kokkiriza nti the guy is clear ku oyingira 27 nga gwako oli ku Buladde okulirayo emyaka emeka Buladde oloza nayo tebaddewo emyaka 2 n'ekitundu Buladde mu system baddemu 2 kitundu 2 kitundu ku 2 kitundu 2 kitundu ku 3 je myaka gye badde mu system Buladde eyo kubanza olwa badde ngamba nti Buladde eruddewo yabadde 2 kitundu ku 3 Buladde nagisanga nzo olwavaawo bwe nakolerayo konge kyali kumpewo gwagisanga ekezo kwa emyaka ngena kati nze nsavinzewo emyaka wakati we 3 kubanza olwavaawo bwe nti bwe pa yali ntandika ya Buladde okugwa buli mwana omulungi n'agenda Sebonya ne yegoba n'agenda awo n'emizigo ne gitandika awo entalo ne zitandika Kasimu alwana gundi Miki Paka alwana gundi Kyambadde alwana gundi radio negwa buli mwana omulungi ne bamugobesa buli mwana omulungi ne bamugobesa Maka Dominic bamugobeseza radio nesigalako Miki Pako Kasimu Abibu Mugerwa nesigalako Kyambadde ne Natunda babagobeseza radio negwa kati radio mukugwa nyini yo mulonga agenda okuzuka nti bye twamugamba nga bye byali ebituufu budde bwise nga bamukubye sente empitirivu bamubye obulango radio egudde bavude ne mukubba empewo babye n'ebyuma ajikiro bava olaba lumanga ajjo computer emwe mu batunda Bakyambadde radio ne mutama era oyo musumba pastor Tomugerwa agenda ogula radio eyo nga nyini yo ne bomugabo gambe nti kikino nfata agano gitunda nga afunye otakanya ne bawe lwa radio eyo era baya ukana kwa bawe yamugamba nga naye kiri emasaka nga si kirungi mbi abana bangamba ate ibo bali nga basajja be era ba Miki Paka abonga mulongo ne baba kumpewo na Miki Pako nakuba simu mulongo nga ayimirize empewo nakwata simu ya Pako Kasimu Abibu nakubira mulongo nga mulongo ayimiriza radio show nakwata Kasimu ekikibaba kumbe bamugamba bya kisiru bwa soro kwisaawo diruzaawo fene batukuba abali abagezi mu radio ne tuvaamu radio tedde mukufuna mirembe radio negwa radio ndiko ne kusera nga asanzwe kagenda nga nayevaako inanga generator standby letu kechise kituufu nange we nagenderayo tandika okolerayo nga standby kweri by then letu kechisera nga amasanze begagenda station ngevaako awulegwa naye Abibu aliruddawa nkutumiddeko nnyo tayinza kulabika ka Abibu because Abibu zetera no musanga ndowooza nze ntero mmula kamera zange zitero mmulaba eyo naye nga yetazira tayinza kulabikako kubanga afa abaali basajja bamuleta mu system yatukuba enkokola teri mwana akola ku Buladde ayinza kugamba linnya Kasimu nti akyali kyali wange nkigambira ku kamera because I know you gonna share this ajja kafuna teri mwana yakola ku Buladde ayinza kuddawo n'atula na Kasimu namugamba Kasimu tukyali kyali wange kuba Kasimu bye batuleetera kubanga abaana badda ku street kuba singa twasiga tukyali bumu singa Buladde is in the system yani alita Kasimu ono alabika Kyambadde ono yamuleeta Kyambadde yali mukwano gwe nnyo Kyambadde eddiini yammwe eyina that thing nti kati ko kamula jukira Kasimu ng'akyakola
kuba then Suubi kati Centenary ate ndowooza yava ku Suubi okujja wano okuva eno ku Buladde kwe kugenda ku Suubi ngulu eneevudde we era nze yagenda okujja ku Suubi nga tandise okusaba okwebereza nga nze gyendi naye ng'atya n'okujja kuba yamanya wendi olw'ebikolwa bino byatukolako. Yes, kati olw'eddiini yammwe busiraamu mbu musiraamu munnange kati kyambadde ndoza yakumusanga ku muzikiti ne kamugamba amawulire nga manyi mukama wange ayina omugamba nti yenze Kasimu Abimugirwa n'amusembeza olw'eddiini kumbe musotalina kyama yadde kubanze we nagenderayo namusanga mu marketing era Kasimu yagenda okujja nga ize senior 6 vacist Kasimu Abimugirwa yakubiranga ebikalu ebyo n'anyumya n'apika olubuto talina fujjo yatakola ku baana. In fact natuka n'ekiseera mbu bagaba emirimu ne bajja ku baana ssente bakasimu abo baana bangi nnyo tubalina on record babakubako ssente tibagenda bawa emirimu ne bibula so ne babeera bwe batyo. Wakolerayo omukyalo ono baali bamuyitaani eyali mu accounts Claire yaliyo yajja mwezi emyezi gye navaamu kati nze bwe navaamu jikira mu kuvaamu ebyama ebimu nabiwandiika on my Facebook account kati ndowooza mulongo n'akirabika ekyo n'akiraba era omwana oyo yali wa Luganda lwa Bamulongo yamuleeta for accountability abaleebalenga ebitabo n'amuleetawo. Yes, era nfa tekyamaana myezi nozanga mukaaga awo yokereya oyayekereya tekyamaana myezi giwera mingi oba namwaka tegwawera naye ne bimutabukako ne bamukuba kyambadde ne Kasimu ne mikepako ne bakuba omuwalo oyo akayumba ne wamwokya walinga onakalakala bakayitanga Juliet kakola ku reception wakasangawo. Yes, abo ne bamukuba akayumba Juliet no yali watabbo oyo. In fact moreover she was a receptionist nga kirina naye nga amaanyi galina Juliet yalina amaanyi ku Buladde awo kati so that is Buladde naye kati ali ku nkumbi oba alina bulayi gye yaddeeyo housewife nesinga ekintu kyo lwasigala tukye namusangako ndowooza ngo baasomesa si bulayi sanyange eri eyo ndowooza obulayi kati naasula bulayi is a housewife so kati nolaba nti singa tetwalwa kati kyabawa lesoni nti singa tetwalwanagana singa Buladde weeri naye mu kulwanagana baagitamya omukazi n'akivaamu kati bonna abalwanisanga radio mbalaba nawulirako kyambadde omusajja omukulu ku myaka gye mbwayagana genda bweru Dubai kola kuba kye kati ku myaka gya kyambadde akyasobola okulabirira abakadde so that is media. Yes ebo bana emboozi yo tebankadde ndowooza tujja kugyongerezaako bwongereza naye nga tetunnagenda. First of all ku Buladde kuno kubanga abantu nkiwa abasinga kuba kumanyidde nnyo bakozi kibe wakolanga nabo otubuliddeko kyambadde Kasimu n'abo bonna botubuliddeko kumpewo. Let us speak kumpewo morning show waliwo omuvubuka DJ Brian kati ali ku Centenary oyo nze namuleeta eno muyingiza radio kuva kuyikweta nako yakolako nze namuyingiza kuyikweta nze nga nvuddewo ne mukubira paasi n'ayingira Ikweta ne muleeta ne ku Buladde nankuba ekikono abantu nga siba namusomesa media ewange kuram. Yes, ne muyingiza Ikweta ne mujja ku Ikweta ne muleeta ku Buladde nankuba ekikono oyo omu kati nenzija kati oyabe nakola nabo nenkola ne Namulindwa Baron yetanga Namulindwa Bridget yetanga Baron nenzija nenkola ne Maaso Malungi Joanna Tabera nenkola ne Luganda kulya yali mulungi nenkola ne Prince David kati ali ku Solot mulungi muvubuka mulungi Munyarwanda akola bulungi is good. Nenkola ne Kasita Christ yabalanga top 20 countdown oyo yankuba enkokola Allah akbar nganze na mtu ala kuyikweta yali mwizi kusitela mali sawa nze kennyini ngaavuga bintu bya kampa nawe tunda pads najja nga Woodman nkwegayiri byansanga na wakawa mukadde ku shed ntwala ne nga twaleta bonja kutwala ne mu connectinga kuyikweta ne mukubira pass manya abisobola nga tabisobola naye nga yali muyimbi naye nga ajja bisobola nze kyali wange gwembera naye ayiga radio kubamba tunyumya musomesa kaine ava kuyikweta ne mutwala ku Buladde aina kyatankuba nankuba zino zonna enkokola embi ngenda okuwulira naye nange namusabire esaala embi
ngino kuulira nti ennyumba ye kutta omuliro ne ngamba mukama weebale at least at least era kale ngenda okuwulira azadde abalongo mu kuzaala abalongo ng'emikolo gy'abalongo bw'ogimanyi teyagikola ayavuwadde paka ku 0 ne ngamba at least ngenda okuwulira mukyala we yali amusaamu obusente amuleseewo mukazi yali akola mu bizigo awo ne ngamba oyo kati yalozezaako mutaagaliza kyebukola ki kyebutuusa ku bantu ne ku Buladde yeegoba bwegobi ng'amabanja gamuli mu bulago n'abula ne ku famire ze zonna nga teri amanyi gyali nadduka ne ngamba okali naze bamusanga jjo ng'avudde Dubai mbana abakola mu bakadde ndowooza twesanga mu Pride awo ng'ava mu Dubai infatti era nekangana nnyo n'awulira ensonyi bambi n'ambuuza naye ng'awulira ta feeling fine kadeni omwana munago twakola naye Frank Elvin Kakeeto mawulire Kasimu mawulire ne talk shows tukola ne Sava Bwoji program y'eddiini tukola ne Natunda Rose mu sports ne evening show tukola ne muzeyi omuno omusezi Kiseka Matini tukola ne Kavuma George mu sports tukola ne Kibira Loisias ati Ssentebe w'Ekingo tukola naye mu mawulire ne mu kitawuluzi tukola nako ka Juliet kajanga mu kitawuluzi ne ku reception Aida nga tanajja Aida nze yajja siriyo yajja nvuddeyo tukola n'akawala bakayita Sise yalinga ku Kirina olumu najja mu kitawuluzi abo sibe twakola nabo olowooza benzijukira ne DJ Brian morning show so bebe twakola nabo nati Buladde yajjanga ina abantu batono enanga staff batono ngabagatu infatti ne Mark Dominic Sempa Mark Dominic uyo omwana ayina eddoboozi senior Allahu akbar mumanyi bulungi nasinga muwulira nnyo ku Buddu naye ayina eddoboozi ddungi kati Buddu kati kyewe nkugambidde kati nga radio Buddu ota product ya Mark Dominic omutaala gewa niwe badde aziza omusango bali balina kutula butuzi ku meeza ne bagumaliriza Mark Dominic yatulanga mu morning show Madimbuko is my friend but you can't compare Madimbuko and Mark Dominic naye nyinyi akimanyi you can't reality eddoboozi ya Mark Dominic olimanyi drive ya Mark Dominic ogimanyi namuwulirizanga speed ya Mark Dominic ogimanyi ogimanyi humor mu show ogimanyi naye bano presenter be balina tukana kuwa punchline nga yebasedda munne n'aleeta punchline ng'avuga yeebase kano naye kati zino radio tuwuliriza ki ekyo bala bayita zi robot bayamba omuntu asamu flash ye neyeewuliriza ate nga twekyamwejingirako tewaba so bebo timu gye nakola nayo nga mukama waffe ekyambadde by then ne nani infatti yali kyambadde nange gwe nasangayo ne tukola ebbanga lye twakola oleeta bizinensi nagendayo yampa mu marketing bizinensi nenzireeta commission tebakuwadde olwavaawo nangamba probation aweddeko ogenda kutandika okufuna omusaala gwa sente meka 10,000 ate ngamba alhamdulillah ate mbadde nzifunawa nga ne kugundi ku stage eyo of course nga sente nyingi naye nafuna adde 10. So that was it. Abasajja abeera bikoli mu balina bingi. That's what I can say. Balina bingi. Embeera y'ensasula yo yali eti. By then nga kyambadde agenda okujja walingawo omusajja bamuyitanga amanyire Taddeo ne yawe abati Kabanda. Be baali bakama baffe. Sente zaffe zajjanga kuba by then omusaala bagitunda radio nze ku Tropics nafunanga emitwalo 6 omwezi. Bwe batunda radio batugamba tewali nnyo sente ne tudda kwana mu 5 fa bali ba driver bazi show abakola nkumacha akawungeezi n'omutuntu abali infatti twali ba main twali bana inze Mark Dominic okumacha nasoma lungi e show bali babala Prince David nti ye main kati deni ne Frank Elvin Kakeeto kwera kulira amawulire nga fe tufune emitwalo 45 bana kalina nabasigadde nga kulika abali mwana olwa bali mwasa 35 kulidi yawo nali munene kwa was amanga de nali kulira creative team kuyiya manyaga programs kuyiya slots ne kati yo nane binkubya enkokola abasajja abansinga obukulu you know atenga banda bandiyanga kati awo ne balwana ngabalabo baliako oluvimbo tugenda muzi promotion baga oyo ya creative ekyo kakyukanga kibaluma
tugenda munono z'obusiraamu kuba babuza ngozo y'obusiraamu kanga buli muntu alina okweyanjula ne byakola ku station yawo ne banjula ate nga bayawe abatika banda baali bantegeera nga banjagala ne bakola ki ne ba awamu ne balwana. Yes, so ne tubeera mu katwa walo ne gwendeseyo omulala yakolanga ekiro Omar Hussein Mukasa yakolanga ekiro laavu yakolanga love shows ezo ez'ekiro ng'akeesa n'okuba engineer wa radio. Ya engineering ebyo abitegeera era ye engineer w'amaanyi so yakolanga love shows ne tubeera bwe tutyo aziruddemu nno kwandooza ne bwe yagendera ku ssuubi era mu laavu ne ku rekodi era akola laavu. Ndowooza obaako n'ekintu koga nti kati nze kino kyentegeera. Radio bw'olina okuba mu radio osobola okutuliramu omuntu ekiraka. Mbunze ndi versatile nkuba kino nakiri kisobola okubaawo naye nga muri yo sense olina okuba nga bagamba nti oyo bw'atuula mu talk show aba w'amaanyi kibatusuubira mu media. Yesebo ebigambo bino tugenda kubyongerezaako obudde tebutuganyiza kubanga emboozi eno tugisussa wano naye mu kitundu ekirala ngenda kukuleetera MC Woodman ate atunnyonnyola ebirala na bino waliwo byendeseeyo emboozi ya media mpanvu ate neneko ate nkiwa nammwe muyinza okuba nga muyinayo ebibuuzo bye mwagala kati inbox yange weeri osobola okukozesa inbox yange oba wano comment section yennyini teekawo ekibuuzo kyoyagala mbuze Woodman tokiwulidde mu byo mubuuzizza bonna dda mu kitundu ekyokubiri nja kubanga mbifuna era mbimubuuze bulungi nnyo nga bonna mbimubuuzizza naye ate atunnyonnyole ne ku bulamu obw'okuba nti kati yagenda mu charity nawali wennyini w'okuba nti amawulire agawummudde nga yeeyagalidde tewali amugobye omulimu tegubumuze naye nga agawummudde yeeyagalidde awo we tujja okutandikira ekitundu ekirala tujja kunyumya ne kuram kubanga of course tetujja kubuusa maaso kyakuba nti muyigisa musomesa emirimu gino bangi bagitendese nali nkola interview ne Muzeeyi Kamadi mwabatandika nange wano ku Fake Media kuba y'omu ku be natandika nabo osobola okuscrollinga wansi interview ye gyeri wansi nangamba nti nze tondaba wano mu bwa Muzeeyi Kamadi bwange yinine ebbaluwa yange amawulire gano nagasoma era MC Woodman ye musomesa wange wali ku Ram Media Center so emboozi nayo tujja jjogera kate n'ebirala byasomesa wonna tujja kubanga tubyogerako ate ndowooza tumanye mufumbo si mufumbo bw'anaaba mufumbo eyo life nayo tuginyumyeko ndowooza olabye n'olwekyo awo wennyini woba weekuumira ate tufune ebitundu ebirala nga bwe binaaba okugyawo ng'olina obugambo bw'otusiibuza. Abagoberera Fake Media mwena mbebaza akaseera kemutuwa nemba nga mugoberera show eno ate ne channel eno so mugende maaso kubanga mugoberera mu likinga mu invitinga bannamwe n'okusharinga emboozi nga zino bangi basobola okubanga bayiga. Media is a good job however tutandise okutta naffe ffennyini nyini abagulimu naye nga abaguluddemu mugwonoonye abaguluddemu kigambo ky'okweza kye kigambo ekituufu nti abaguluddemu ffe tugwonoonye tulwanye abakajja ffe abakajja kandiyogereko mwaka gumu ebiri bino bye tusanze mukozi abaana abaluddemu tulwanyisa abaana abakajja olwokuba mulaba nti babasinza waaka tubabbako ssente zaabwe tubalimba emirimu tutagibawa so which is very dangerous kisudde omulimu gwaffe mu ntata ate ng'okuyamba omwana nga waliwo space weeri n'omunyigawo si musango naye oli alaba space weeri ate n'alwana abaana baleme kuyingira mu space eyo kati webuuza afunira wa so mulimo ekikono kifuuse ekikono gwe mulimo mu Uganda ogusingamu ekikono ogw'abayimbi nti ne munno gwe wava naye ku rediyo emu bweyanga yakusoose okgenda ku rediyo endala n'awulirawo space n'awulira nti gwe asoose okusaba ojja akkuba ekikono at least akuwaayiriza nti oyo no bwe mumuleeta eri gye tubadde gye naakava ye yasinga n'okunnemesaayo muzibu nnyo munno gw'obadde okola naye ku rediyo n'akusooka ogenda ku rediyo B bw'atuukayo n'awulira nti waliwo space gwe omu ku baasabye aba ayagala kukuba ekikono oleme kugenda ku rediyo B kumusangayo ateekawo ekiboozi kyonna at least ajja kubba ebintu n'eri ku kampuni ekimutawaanyamu n'abakama bange tagambwako wagume wantalo bwe tumuleeta wano tufudde so enkokola ng'ezo people should learn how to behave bazijjemu tutambuze obulamu eno ensi tuyitamu buyisi ensi tukola ki
tetumanyi ogenda wa twavaawa era tugenda ddi ensi neetooloovu nkusanze ku radio tujja kwesanga ewalala oba si nosegeera so buli mwayagalize munne tweyagalize twagalize nze buli mwana gwe naleetanga ku radio navangawo muyigiriza ekisinga ate buli mwana eyantuukira nti njagala kukola ku radio namufunira radio era akola oba teyabisoma oba yabisoma buli unawulyanga space nga mukanika ng'agenda however much bangi tebajjukira nekyemanyi buli analaba ku channel eno ajagamba nti akasajja ako kikoogedde kituufu yesebo kusombagaliza akaseera akalungi mwewale kutugoberera mwewale kubanga mbadde mulaba kale tweyanza nnyo tweyanzeege ye MC Woodman nabagambye mukama wange ekyo temulina kukyerabira naye nga bwe mbagambye ekitundu ekirala temukisukwa ngenda kuddamu munoonyeeko si mwangu wakufuna abeera bize kino nakiri akwasaganya bingi era ng'omuntu aludde mu kisaawe kino tukusuubira okuba nga tulina ebirala bingi nnyo byokwasaganya naye era nze nja kumugira nja kumufata mugambe nti jangu oyogereko n'abantu bo ddamu ebibuuzo by'abantu ate ekintu tubeere nga tukinyumirwa ate noza tweyongere n'okutegeera ensonga eno nina ekintu kye sinnaba kutegeera bulungi comment section awo muyinza okumbulira kivudde kuki okubanga mu mulimu gwaffe guno kati oyinza okugamba nti abantu tebakyafunirako ddala ssente Woodman watubuulidde wali ku scenario y'okuba nti oli story eri gye watugambye MP Kateshumu munnamawulire yagaanye okola story eri embi ku ye asobole okumaliriza akayumba ke nga amusabye ssente njala mu kitundu ekirala atubuulire ebyaddala tutuuse tutya wano okubanga munnamawulire akolera n'obwereere ne tuwulira nti gundi ye producer wa radio gundi ye presenter wa radio gundi ye marketeer nti ne marketeer yennyini Woodman gwatugambye nti yasinga abakozi bonna ku radio okufuna ssente tutuuse kutya okubanga omukozi w'oku radio ow'oku TV oba ow'omupapula akolera n'obwereere Ssaabasajja Kabaka awangaale